Twalabye ku video nga Shiba bamubuuza bamugamba wajje wuwe ne bakugobayo. Omukulu Kasuku n'amugamba omanyi jjajja iculi. Shiba agamba jjajja iculi eggwanga lina bwerimaali. Ensonga eyo siina nnyo kyajjogerako kubanga bw'abanga Shiba tamanyi kibanga kituufu kubanga nze mmanyiddwa Sharks mu Ocean. Ati kirabika ye nsiriŋŋanyi mu kidiba kubanga Shaka mu Ocean ye president, ye speaker w'eggwanga, ye chief justice, attorney general, MPs abo bayita Sharks mu Ocean. Kati wemba mmanyiddwa Sharks mu Ocean siyinza kufa nnyo ku nsiriŋŋanyi mu kidiba. Kati awo mbadde manyi naye yajja mu Ocean naye kirabika akyali mu kidiba kuba tulina ekidiba ne Ocean. Osobola okuba ng'oli nsiriŋŋanyi mu kidiba Alan Skin naye nga weerijja ku Shaka mu Ocean kamiliyoni gravity siriŋŋanyi mu kidiba iculi Shaka mu Ocean. So kyangu nnyo nga takola ki tamanyi. Nevertheless ba artist bagenderere bantu abeefuulafuula. Kati waba tamanyi ekisookera ddala aba yeekozeeko disservice. 1 ndi music consumer, 2 tamanyi oba ndi faani we. Kati bwate waayisa bafaani. 3 nave wa Jeff Kiwa nga gunnyiizizza nga gwanyiiza otwanyumyanyumya ebintu byaffe binene gunnyiiza ne ngamba engeri gy'olese lusima olwo luno lupinki kangende ewa Shiba tukubonereze nendeeta energy ey'omuwa ng'agyetaaga nga olabye last year astrugglinze okukola ekivulu nti yateekawo ennaku 2 olwokubiri tiketi yagabangabe ebivulu mu bitundu ebirala tebyaliyo kubanga alakinga mobilization teams ate yejjako ba mobilizer natwala energy ewuwe. Kati waba tamanyi then ye contradicting because omuntu wakonkona ku gate nga tomumanyi olina okuggulawo omutegeere omugambe toliiyo naye bw'omugaana nga tannayinga kitegeeza oleda omukola ki omumanyi. Kati yaŋŋaana sinnakola ki sinnayingira. Kati awo guli 3-0 iculi. Naye wali omu meetings yako? Yes, yansangako Sweden kubanga manager we Alan tuli bakyali kuva ku street dda. Alan Kiwa nange tuli baki bakyalira yamundeterako Sweden era n'apostinga n'ebifaananyi ku Instagram ye yennyini sinze nga tuli fedde Sweden. So ekyo sikitwalanga kikulu. Bantu bangi nnyo abagamba tebamanyi iculi eventually bamala ne bayigaani iculi kubanga abamulinaanye bonna Mariam amanyi iculi. Kati ne beyeetaagako sponsorship basekanolia bamagogo bani zonna bonna bamanyi iculi yeesanga eventually ajja yigaani iculi. Mbadde musaba nti ati kweno time ng'ali ku diminishing returns tegedde nti afeesinze wansi ati akkirira yeetaaga nnyo support ya iculi kubanze wendi omuntu ayinza okuvayo neyebuuza ogenda mu supporting otya mizikale otya ate entalo zonna zaalimu zonna naandibadde zendiko ne kataata gulawo nasala busazi mpaka wa spice nampa yogati katawo tuba tukyalina ensonga lwaki takumanyi ng'oli team spice anti nali muwadde najamanyi naye kakati bazuukuka bakoowu ndowooza yasuba omukisa nga tamanyi kuba icyo iwaabudde ndowooza yazuukuka shampo paasha amuli ku mutwe kati awo n'amisinga omukisa yonna gyali bajja mugamba how resourceful iculi is okuba naye ku sayidi kuba si alina emirimu egy'okukola osinga sipiika. Sipiika waba neetaaga ate kyenkugambye nti waliwo ensiriŋŋanyi mu kidiba ne Shaka mu Ocean. Kati iculi nze operatingira mu Ocean kuba ye wali zi Shaka sikolagana na nsiriŋŋanyi mu kidiba. Obugambo obusembayo eri Shiba? Obugambo bwange obusembayo gyali mugamba nti alina okubanga ssaawa zino agula equipment za bandi. Why? Kasi toyingira 35 tokyasobola kulega mbala kasombantu era atuleyinize naye wano akabedo kalemerawo ati kugambye kati abantu amaaso bagayina kuba kataleyandi kando ageze ayimbe nabaalabe bajja gamugjeemu omuntu omukadde mu vidiyo. Kyogawa Shiba takyaweza myaka 5 mu maaso ng'akyatuka ate akona makikwana embala kasuzi baziyise straka yajjao ne kondisyo asobola otulaga ekkundi ng'omanyi kalitasi kalisimbe mu kwambala sexy asobola oyo gwolaba omukazi gwe bayita kacapizo yabadde wano mu kyenda nga Shiba asobola otulaga ekisambi. So
bintu birina time yeetaaga okugula ebyuma bya bandi kubanga followback y'omuyimbi omukazi bandi tolina gwe okunamira ku foote tekisoboka